And if they are telling the youth to go to the streets, why don't they first tell their children? It's from Nyendo. Abamanyi omupiira Frank Mwesige musajja mukulu oyo honorable ate oweri omusajja wamannyo mu NRM ate ne mu kibiina kya Muhoozi kati atubuuza oba tugategeddeko kati ensonda ezisigika posts nnyingi nnyo maaso ogenda kubanga oziraba ziraga nti musajja mukulu ono yalabikiddeko ekyotera mbu President Museveni bwe yabadde ne olukuŋŋaana olw'amaanyi ekyotera era nga ono y'omu ku bagenyi ababadde mu meeting eyabaddewo after ekiro ky'okwo kigamba mbu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga yajoyininze kampu y'abasajja mu kafubo ke babaddemu era waliwo ensonga nnyingi ze baatuuseeko imbu omukulu wa Nyendo Mukungwe honorable ono musajja president wa Democratic Front abajjukira abatera okugoberako X ya Democratic Front nkusaba n'owuliriza bulungi nnyo baateekayo bano ne bagamba nti jjukira basooka gamba bagenda wagira Nsereko ne bamusuula n'ayomba ne bagamba bagenda wagira Munyagwa naye after ne bamusuula twali twakatandika bati campaign post kyemmanya ayinza oba gyali okujjako nga bagideletinga ababagobera tujja kukkiriziganya nti bano baalaga okusupportinga Museveni bo ne bagamba nti yalina ekiddako eri bannayuganda bwe twogera mawulire gali muka nga tambula posts nga bogezaako kubanga oziraba nga ziraga nti musajja mukulu okuva mu kibiina ekya Democratic Front ate nga ye President Mathias Mpuuga Nsamba omusajja wa mu Nyendo Mukungwe imbu yandibanga ekibiina yakijoyininze blogs ez'enjawulo n'ezirimu nga ziri trusted nga teboogera byanjwanja bonna bakakasa nti waaliwo meeting y'akafubo kati olunaku lwero olugambibwa olwogerwako nti oluvannyuma lwa rally eyo yennyini gy'oli mu kubanga olaba omukulu mbu baasisinkana ne babaako we baatuuka ku nzikiriziganya ez'enjawulo oba oliawo n'ebinaddiira kati emboozi eno ngenda kugyongera ogisimaasima mpola mpola kati abugendina wabula sooka olabe wano nabyo bikulu nnyo. He's from Nyendo in Masaka. Bachariba ngesimu mugulenda tawera. Buli muntu abeerera hivyo. Mutegepo butoki. Mumulife buliwe mubaleka mukati. Ebisala tugenda kuba nabyo bikabala. Nzenno gwe mulaba. Nze newadde omulimu kwolwo bampita byabakama. Agenda kuba akola nga nange wange nkola ki? Nga nange nkola. Njagala ndaba bino byabala bitakwatagana na byange agenda kuba abijirewa. Sekulusi naye woli otama. Kuba olusi buli muntu nti bwali ate yeeyisanga gwe weeyisa naye ate kulunda ate watutamye butami kubanga ebintu bwaddoyoga byadde tebiinansa. Nga tuwetaga na byogera ku myaka gyonga egyo. Wakati gwe omusajja omukulu okusuubira okumanya nti lino eggwanga livunaanyizibwa ku bantu bonna. Awagira gavumenti n'atagiwagira bonna baba bannayuganda. Naye gwe woga nti emmundu zammwe kyogezaako okutegeeza nti emmundu ziriwo okukuuma ba NRM bokka. Ndowooza Seeka wabadde okukusa ennyo pirawo eyakususseeko era vidiyo eyo abantu abasinga teyabayisizza bulungi. Omanyi ku mmere kubaako kye bayita enva endiirwa. Nakatijjo byonna ebisigadde. Seeka singa oddako ewaka eyo n'owabaka n'olowooza n'omanya nti mu NRM oli ki. Kati Seeka mu NRM oli nva ndiirwa. Omuntu ayinza agamba mbu siridde emmere kubanga tekuliiko nakati. So singa omanya ekintu ekyo walibadde ebintu ebimu bigenda mpola n'oyogera bitono n'otayogera luusi bintu bikuweebuula. Ndowooza Seeka ku byonna byonna ebitambula mu ggwanga muno ekyo kye yalira by'okwogera. Seeka yadde akudaalira abantu twabadde kira kyadde ayogera nti yadde alumirwa abantu. Kukkuta kwe kwamwogezezza ebintu ebyo. Kirawo yamususseeko kye nnyinza okugamba. Seeka kwe yayogedde olabamu ekiruma abantu okuleka obba kudaalira. Naye oba lwaki abantu abamu balowooza nti bebasoose okuwagira NRM era be bagenda okusemba. Mu NRM waliyo abantu abali eri bye baleeta bya VIP nga buli kimu kituukira ku bono eziba ssente. Naye ate togenda mulanga azze mu kamera ng'ayogera ebintu bitaliimu. Naye bano be bawaako obukunkumu ate be basinga okukola ki? Okwefuula abagirwanirira ennyo. Nze ndowooza Seeka weewummuzeeko kubanga si buli muntu nti aba alidde. Ate nze ndowooza nti bw'olya si gwe asembye okulya. Ate era si gwe agenda okusooka okulya. Bantu baalya dda. Gwe Seeka bw'ojja n'oyogera ebigambo ebiringa bwe bityo nga abantu bagenda mu kalulu gwe n'ojja n'osiga ekifaananyi ekifaanana bwe kityo. Oba olina sayidi gy'olaze nti ate egenda kunyigiriza abalala. Ng'ate nga gwe Seeka omuntu munaddiini twali tukusuubira ku kugiramu anga eyo n'owandibadde olina ky'oyagala okuluŋŋamya. Nze ndowooza Seeka byayogedde naye bwe yatuuse waka ne yeeteekako ne yeewuliriza. Yawulidde nga byayogedde tebiina nsi era ng'ayokya bookya. Seeka muli bantu bakulu ate mwe be twalibadde tulabirako. Naye ate kusinziira ebintu by'omukola muwunzika ng'ate tulinyanga nti ffe tulina obbabuulira ekyokukola. Twalinanga embeera egamba nti abazadde babuulirira abaana naye ennaku zino nze nange ekigenda okukyukamu abaana babuulirira abazadde
Wennaku zino abazadde b'ennaku zino ate bo beeyisanga abaana bato mu bye boogera. Tojja kugenda okuwunzika ng'omuzadde yalibuuliridde omwana ate omwana nga yalina omubuulira. Kuba kati Seeka waba alinayo batabani be abakulu, ayinza okuba yazzeewo ne bamugamba nti taata kyewayogera ekyali tekyetaagisa. Tubuulire nti gwe akakiiko k'ebyokulonda kammwe, ssente mmwe zammwe, emmundu zammwe, wadde byonna byogera byaki. Never see you smoking. Even if you smoke cigarettes, it should not be in public. But I completely discourage it. I would discourage you from drinking, whether in private or in public, because a sober mind is a very, very important resource. So stay away from drinking. Stay away from any kind of smoking. Stay away from sexual immorality. You guys, we want you alive. We are going to be the next government. Look at your age, you're very young. So ensure that you don't get HIV. Ensure that you don't get those unwanted pregnancies. And ensure that you're morally upright. Most importantly, ensure that you give the perfect example to the people that see you. Because when they look at you, they see a Kyagulanyi, they see NUP, they see the struggle everywhere you go. I like it that as a Muslim lady, you have your uniform, but you still dress decently. Even your fellow Muslims look at you and say, okay, now NUP does not spoil our children, but it grounds them in their religion, in their morality. So let us be that line. Finally, I want to assure you that we are winners. We are winners. You see the support we get from all over. Here in Soroti, they ensured that they don't get embarrassed, because they know that if they allow us come near the people will automatically show them where they fall. So they try as much as possible to close the roads, to block us from reaching the people, but still the people come and reach us. That is something we must be proud in. As we go to Kalaki and Kaberamaido, I want to once again say that you comrades are in charge. Whenever we are in a region, those foot soldiers are in charge. But even after I leave, do the work, but do it discreetly and cautiously. In areas where you don't trust, in areas where you think they might be targeting you, you don't have to dress in your uniform, because we are moving. These people we are dealing with are rebels. So we have to move in a Robert style. That and more, we are going to continue discussing. Since we have cameras here, I will not mention all the tricks that we're going to be using, but we shall engage before I leave, say, to our Tesoro sub-region, so that we share the intrinsics and the details of how we are going to move. But other than that, I want to thank you very, very, very much for building the team. Indeed, she mentioned it, that when you people visited me, and this young lady was there too, I told you go and build